Alright, yona gyosinzira nkwebaza okubanga ku mukutu kwoli nga wa subscribinga era nonyiga akade okusobola okubanga ofuna updates zigenda maaso mu ggwanga. Yes, Bobi Wine yandibanga agudde mitawana olw'ensonga za ssente eza parliament. Speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga yafuddeyo n'alya obuwuka era n'asindika omubaka ow'Ekyaddondo East amanyiddwa nga Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi n'amusindika mu kakiiko akakwasaganya ebyamateeka wali akafuga parliament okusobola okubanga Bobi Wine yewozaako ku bigambo ebyenjawulo byazze ayogerera ssente zino obukadde 2 ezabaweebwa akakiiko ka parliament. Bobi Wine okusindikibwa mu kakiiko kano kiddiridde kubaka ow'Ebunyole West amanyiddwa nga James Waluswaka okumusaba okwewozaako ku bigambibwa nti yategeezezza nti ssente zino obukadde 2 zabadde za nguzi. Kati omubaka amugamba asooke annyonnyole parliament ensonga lwaki yagambye nti ssente zaki zanguzi. Era Walusaka ayongerako n'agamba nti waliwo ne ka video akalimu omukyala amanyiddwa nga Amelia Kyambadde nga y'omu ku bantu abasobodde okuzaayo zino ssente ne baleetera baminisita abalala okufuuka abali b'enguzi olw'ensonga nti bakisaasaanyiza mu bantu nga bagamba nti ssente zino za muwi wa musolo era buli anaazirya ajja kuba alidde enguzi. Ekintu ekyanyizizza Rebecca Kadaga n'agamba Bobi Wine mu bwangu n'embiro abenga alabiseeko mu maaso g'akakiiko akakwasaganya ebyamateeka aka parliament era nga wegunaamuka muvi Bobi Wine ayinza okusibwa olw'ensonga ayogera ebintu byatategeera ng'ate zino ssente minisita yagamba yaziwa ba member of parliament oba speaker ayogera nti yaziwa bano ba member of parliament okusobola okubanga babeezaawo community zaabwe oba okusobola okubanga balwanyisa ekirwadde kya coronavirus mu community zaabwe. Gwe tuwe endowoozayo ku nsonga eno tusobole okubanga tugigayagayaamu okusobola okubanga tugidigestinga tutegeere wa gye kinaggweera.